Okay, abali ku Sakata vibes bampita Dj.Senior'B dalumikisuza dembebaza nnyo kubanga muwochinga nga mufollowinga ate mubale nnyo mubale ddala kuba nti mubeerako mukana kadda akazibu ko kufuna data. Of course abantu bali wakati bakyakola naye ne weewaayo kadata katono kolina nogenda ku channel yaffe ya Sakata vibes nobanga obaako ebintu byolaba ate oba oli awo ebikuyamba oba nobaako byonyumirwa otegedde, because we are here to give you entertainment, no ku informing ku updating ku bice bitambula mu gwanga ba munsi yonna okusinzira nga bibabize. Right now ekiriwo nno obulwadde bwe bayita COVID-19 coronavirus bwe buliwo munsi yonna newakubadde nga wenjogerera ku video eno bo ababutandika oba gye bwava bo balabika nga eddagala balifuna era tebakyafuna cases ez'abantu abalwala abapya. Osegedde so naffe tweyongera oguma oba oli awo eddagala lyebafuna naffe litukako eno ne tuba nga tetukyafuna cases. Neebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Owekitiibwa Kaguta Museveni olwokuba nti nno ofaayo nnyo nomanya abantu bo engeri gyolina obbakuumamu n'okubakwatamu noba nga tolumiza muntu naye at least ne basigala nga bali safe and alive. Thank you so much for that. Nebaza ebitongole ebikuuma ddembe olwokuba nti nno muwuliriza omulanga gwa president ne muba nga musobola okwasaganya bannayuganda ne musigala nga mubakuuma n'ebyabwe ebitono bye balinawo era kibi nnyo nnyo nkivumirira eri abo abakuuma ddembe abatulugunya bannayuganda mukana akadde akazibu ennyo. Era nsaasira eri abo bannayuganda mwenna abanyigirizibwa mukana akadde ng'oba oli awo baba stoppinga ku mirimu gyammwe nga temukola nga temulinawe mujja kyakulya. Nandibadde ntumira naye since njagadde nnyo okuyisa obubaka obuli serious nditumira olulala. Wendi wano ndi waka era wemuwulira noise yonna ekolebwa kimanye ndi waka wabaawo abeera wabaaboza amasowaani bijiiko bigwa biki abaana bakaaba. Of course mbeera ndi waka mu kazigo kange rero gye nsinzidde. Of course self quarantine ba self isolation kyonna kyekiri baatuleetera ebigambo ebipya. Ekigambo epidemic twali tukimanyi nga kijja ku kintu ekiba kiguddewo mu nsi yonna naye ate ekigambo pandemic kipya nnyo kisawundinga ng'ekyaba Jamaica naye nga kitegeeza nti ekintu kiri global nnyo ekizibu ekiba kituuse ku nsi. Of course pandemic kyajira ku coronavirus ensi yonna nedda mu panic oba mu kutya olwokuba nti nno baali tebamanyi solution era nga teri alina ssuubi nti oba solution erifunika. Sijja kubisayo nnyo ku social media wano mu Uganda Facebook ekutte omuliro olwokuba nti Bebivulu yavaayo n'akola oluyimba nga mulimu Fresh Daddy, nga mulimu Fresh Kid, nga mulimu Fameka, mulimu Vinka, mulimu Azawi, mulimu yani omulala ali mu luyimba olwo gwe neerabidde. Ani omulala ali mu luyimba olwo mulimu Pepper Daddy mutabani wa Bebivulu mwennyini ne mbamu omuwala omulala gwe neerabidde erinnya ayimba mwala mulago nerabidde erinnya ayimba mu lulimi olutali Luganda ne mbamu ne John Black. So abembi banjiko weewaawo mu buufu bwe bumu Bobi Wine naye yata oluyimba ne Nubian Lee. Ennyimba zino teziriwo okuvuganya wabula ziriwo okutuusa bubaka eri bannayuganda mwenna abali mu kunyigirizibwa oba abali mu kuyisibwa obubi oba abatatagganyiziddwa mu mbeera eno gye tulimu ey'okubanga ffenna tuli mu kwewonya ekirwadde ki coronavirus. Tewali bubaka bwanjawulo buli mu nnyimba zino zombi okuggyako message eriemu nti abantu tunyiikire okusigala ewaka, tuwulirize nnyo omulanga gwa gavumenti, tuwulirize nnyo ebiragiro bya Ministry of Health byetugamba okuba nti no tetukola nsobi kukwatibwa kirwadde kino era tulabe nga nno tukwatiramu okukivvuunuka. Batukubiriza okunaaba mu ngalo buli kadde w'osoboledde. Batukubiriza okukozesa masiki, batukubiriza obuteekwata mu kamwa, mu nnyindo, mu maaso, batukubiriza obutakwatakwata ku bintu, obuteekwatakwata, obuteewazihaaga, okukuuma distance. Keep distance tusobole okuba nga at least ekirwadde kino we kiba kigudde
kifiirawo nga tekigenze ku muntu mulala tasobola kukyejjanjaba oba kukyewonya. So bannayuganda mwebale nnyo okuba nti nno ensonga mugezaako zigoberera. Abanyigirizibwa kibi nnyo naye ate abali obulungi namwe mwebaze Mukama Katonda. Kubali obulungi wembadde nzize nnyo okusinga okwagala okwogerako leero. Nze Dj.Senior'B Mayigga Mugongo yabeera ku kamera all the time okubanga akuleetera ebintu nga biri live and clear. Tuba mukana kadde ngeri gye bastoppinga general means of transports omuli entambula ez'olukale, sako, taxi, coasters, bus, sako nezindi mmotoka ezitika abantu abawerako ne bagamba nti zirekeraawo okutambula. Abantu abasinga obungi bali waka, nze omu kubo, era wo batondabye mu tawuni ku mirimu gyange mitongole, kimanye nti sirina ngeri gye nyiza tuuka mu kibuga okuggyako okuba nti nno ngondera ebiragiro by'omukulembeze. Talagira nti kutunyigiriza wabula alagira okututaasa ekirwadde kino kyetutamanyi nti no kiwonyezebwa kitya, wabula nti nga tugezaako bugeza okukozesa ezo ezimu ku ngeri eziba zivuddeyo okuba nti zisobola okukakanya oba okukendeezaako obulumi oba okusiigibwa bw'ekirwadde kya coronavirus. Batugamba nti woba osobola okunywa amazzi agabuguma ganywe bw'oba galina amakalu, naye ate oba osobola ofuniramu enniimu kikola amakulu kubanga oba buildinga amaanyi mu vitamin C mu mubiri. Vitamin C mu mubiri yeyambako okulwanyisa ebirwadde ebiba bigudde ku mubiri nga tegweteeseteese. Naye oba olina vitamin C ngeri strong kitegeeza oba osobola okulwanyisa ebirwadde ebyo mpola nga bw'ogattako eddagala lyonna eriba lisobose. Abamu bagamba okozesa chloroquine etc. Ebintu bingi nnyo bye batugamba, naye I think your primary use kyensuubira nti buli muntu at least mu busobozi bwe obutonotono osobola okwaffordinga enniimu oba osobola okwaffordinga amazzi agabuguma. Weebale nnyo bali ddala, era mu bufu bakukubiriza okunyiikira okunywa ennyo amazzi. Ensonga n'engeri n'emitendera bingi nnyo ebibadde bayitamu okubanga batugezaako okutulabula oba okutukumakuma nga twejjanjaba buli muntu mu ngeri gy'asobolamu. Oba tugamba nti no oba bagiyita batya sanitizers zaali nga za mugaso nnyo mu kutta obuwuka mu ngalo zo singa oba olinawo obukutteko, naye ate ne batugamba zaalinnyisibwa nnyo ebbeeyi ng'ate nga ekintu ekirala ekiyinza okukola nga sanitizers ye Sabuuni ono wuwo owa bulijjo ow'omu ngalo. Kirungi nnyo kyenkakasa nti buli muntu yonna gy'ali asobola okwaffordinga Sabuuni oyo ow'omu ngalo. Gw'oba onaabisa naaba, bakukubiriza okunaaba engalo zo bw'oba olinawo ova okukwata ku kintu kyonna ky'ova okukwatako, naaba engalo zo okumala at least seconds 20. Kiyamba nnyo era kya mugaso nnyo okusobola okuba ng'osobola okweggyako obuwuka obwo bw'obeera okuttemu. Naye oba tobukuttemu munnange tomanya, naaba engalo emirundi gyonna gy'osoboledde ddala. Wenjogedde ku Sabuuni nenjukira omukulu nanyini kampani ya Mukwano akola Mukwano Star Soap oba Mukwano Soap. Yavaayo n'agamba nti Sabuuni we waali nnyo era tamwongezaako yadde 10 olw'okuba mumwetaaga nnyo era mumujjumbire nnyo. Yalinga akuba kalango naye at least yayawukanako ku batunzi abalala oba manufacturers abalala abavaayo ne bongeza ebbeeyi oba ne bakanamya ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa waka ebya bulijjo. Abantu bali bakomplaininga nga bagamba president abayimiriza okukola ab'okutambula mu ngeri zasobola okutambula nkitegeeza bagenda tuula waka, naye ate tabayambye kuba nti nafuna engeri gy'abagondezaamu okwetosako ebintu ebiyambibwa ebya bulijjo. Mu ebyo mwe muli amasannyalaze okubanga at least gabaweebwa ku bwereere oba at least babakenderezeeko ebbeeyi, oba abalina yaka oli bw'agula yaka ow'olukumi nga at least bamuwanga wa 13 oba wa 12. Kikola amakulu oba osobola okubeera beerawo kaakadde. Abantu ne bakomplaininga nti amazzi gagenda nnyo ekyensusso mu buno obudde babakubiriza okunaaba ennyo mu ngalo. Amazzi gagenda nnyo emirundi 3 okusinga egabadde gatambula bulijjo mu bulamu obwa bulijjo. So nga basaba president aweeyo ekiragiro oba abayambe abateerewo engeri ekitongole ky'amazzi National Water gye kiyinza okubanga kikendeeza oba kijjawo
okusoloza sente ku mazzi mpaka kana akadde ke batuwa kennaku 32 wekuwa kutuuka nga kaweddeyo oba batusonyiwe gino emyezi gyonna president n'agamba ajja kwogera yali yasuubiza ajja kwogera n'abamasanyalaze n'asuubiza ajja kwogera n'abamazzi wabula tetunamanya wabula kyetusembyeyo tutegeera nti abamazzi ebyo we babiwulira ne bamanya nti ne bayinza okukaviiramu awo ne batandika otambuza ziri biiru enkadde eri abantu abakyakozesa mita zino ez'okubisenge ez'ebibokisi batambuza biiru enkadde ogisasule president niwagamba nti kati teddamu bakyajinga nga oli ku biiru empya so si enkadde nga tebaagala abantu bagende n'amabanja so n'olwensonga eyo ensonga nyingi nnyo ezibadde awo bwe zityo abantu ne bavayo ne bagamba nga bekubira omulanga eri president nti ayogereko ne balandiroodi ne balandireedizi bonna at least abalandiroodi basobole okusalira ku bapangisa baabwe ku mukana akadde ak'obutakola oba babaweeyo emyezi ng'ebiri gyabwerera oba 3 bayite mukana akadde oba babawe guno omwezi baleme gusasula batandikire kuguddako nga bazzeeyo okukola so ensonga nyingi nnyo zibadde ziruma bannayuganda nze Dj.Senior'B one more time njagala nze okutwala obubaka buno buli specifically bugende eri abantu n'ebitongole nga mmwe mulina kati mubuufu obwo ntunuulira zi radio companies zi media companies muwagiddwa nnyo abawulirizwa bammwe oba abagoberezi bammwe ebbanga ddene nnyo naye mukana akadde nga mubakubiriza okusigala ewaka babawulirize ku radio zammwe oba tv zammwe mubayambye mutya mufunye akasente kangi nnyo mukwateeyo ebintu mufuneyo ebitundu bye mudduukirira abantu muganda tuddukirira ekitundu ky'ekitala nga tugambe kale nga kyendaka omuzenya Dembe FM eddukidde abantu abatuuze b'ekitala nebawaayo Sabuuni nebawaayo sukali nebawaayo omunnyo nebawaayo kale omucerecere ebijanjalo ebyo kuba kati otunulira abasajja nga maanyi ga mugongo aba yeetaaga okulya naye mukana akadde anaalya ki nga takola omubiri ogwo nga tegukuumika bana ebyembi bisekebwa naye kino tekiriko mwavu tekiriko mugagga tekiriko mumpe tekiriko muwanvu ekiruma omupangisa kyekiruma landiroodi kubanga omupangisa wabulwa sente ezinasasula renti kitegeeza landiroodi naye talina sente zanalekera mupangisa nti nkusonyiye era wobanga titufena tusigadde waka tetukola ne landiroodi aba asuubiramu ezo sente zajja mu nyumba ze nti zezijja omubeezaawo mukana akadde akazibu olwo naate omupangisa wasabira gavumenti ate landiroodi amusonyiwe nonno munnange wenkugabye nti tekiri woye wokka kiri waffe ffenna tulina kweyambira wamu ffenna kampuni nga MTN mutunze airtime okubula omubalamu empapula ezikuba airtime kata zigweyo abantu abagula airtime mubayambye mutya mujja gamba nti mujja kuddiza buli muntu airtime oba buli muntu mumusalireko airtime naye abantu bonna balina amasimu right now ekyo kyekyebuuzibwa mukwateeyo ebisawo by'omuceere ebisawo bya sukaali mudduukirire abantu mukana akadde twetaaga kunaabisa Sabuuni mugule Sabuuni mumuweereza abantu babawagidde nnyo mukitegedde bannange kino namwe mukitunuule munjagamba ndagira nina kaki nyinza okuba sina kenina era ensonga lwaki nkozeseza eddoboozi lyange lino kenina kokka eddoboozi lyange zijje nkuba omulanga eri abantu abalina obusobozi muyambe abantu mukyala wa Bebivulu okoze keeki ebbanga ddene keeki ezo batugamba ziwooma nze siziryangako naye abantu abakuwagidde obadduukiridde otya Bebivulu gwe mwennyini oli ku lusegere lwa taata His Excellency President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bakwogerako nti yakuwa millioni zisukira ddala esente nnyingi nnyo juzi wano wavayo n'otulaga emmotoka nga bw'olina emmotoka ennyingi oziyita na bimuli mu compound yo munnanga ate omuntu atagulangayo yadde omupiira gwa wheelbarrow omuyambi otya ng'awuliza ennyimba zo ku kasimu ke kwabeerako ku karadio ke wabeera ku ludda wakuwuliza abagula buddata okukulaba ku YouTube abagula buddata okulaba ku Facebook okuwagira bakwata sente zaabwe ng'otegesa ekivulu ne bajja Bebivulu obayambi otya gulayo ebisawo yes wayimbye oluyimba lukubiriza abantu
wayongereza ku message ya president lukubiriza abantu ku distance ate oluyimba tolulimu weka mulimu bangi webale nnyo obubaka obwo bamwebale nnyo obubaka obwo naye gwe ng'omuntu ku nkuyanja n'enkuyanja z'ensimbi z'olina ng'obeera ku TV wano bulijjo n'otugamba oli successful sebo oyambye otya abakugoberera nga tebali successful kwata ebisawo by'emmere ebisawo bya sukaali bitwale ewantu mu bifo by'omanyi nti abantu tebeesobola obayambe. Owekitiibwa Katikiro w'eggwanga Charles Peter Mayigga Abaganda nga twasonde tofaali sebo Katikiro nkusaba n'obuyombefu bwonna yamba Abaganda kale oyinza ogamba abangi abasomba tosobola abasonda ettaffaali tosobola genda nga bonna obukaleki omwe muli n'abeesobola yamba abateesobola Abaganda mukana akadde akazibu togenda kubanga oyamba buli kadde. Ssabasajja Kabaka Owekitiibwa empologoma ya Buganda tunulamu siima abanaku bo bayambibwe bafune ekyokulya bafune obuyambi mubuno obudde obuzibu ennyo webuti Janet Kaguta Museveni Janet bawo kiki kyatalina Janet kiki kyoyambye Uganda mukana akadde nawe kenyini olina abaana bamwe balina muyamba abantu bana Uganda bemukulembera kino tekiri ku gavumenti yokka wabula bannange abalina muyamba abantu n'otunuulira abantu kati katolubwama tonena buyinza buvaayo gwe kujja ku TV n'otandika wano okwogera ebintu mbu nawe wali otegese ebivulu mbu ebivulu gavumenti yabisaza katolubwama nkuyisa emirundi emeka katolubwama yamba abantu ba constituency gyova yamba abantu kati negwe njagala kati ba MP bafuna sente bakayana babongeze bavuga emotoka za bali simanye balina nese gwe gundi ba MPs alo sagala munchankala ba MPs mugamenti guno mwezi gwa corona gonna government tetusasula tuguwadde eri bantu babona oba bantu batayina mwasirizi ebyo ebitundu ebirimu abantu mubimanyi temwefuula ntino gwe ebitundu ebirimu abantu mubituukemu muyamba abantu abateesobola njogera ku bantu ng'abadde alina wasula nga waava okugenda n'akola ewalala okufuna ekyokulya soogera kubana abantu nga wabeera walima wasula abo musoke mubaleke olwedde bo bali waka tebalina buzibu naye ngamba kubano ng'omuntu tugambe asula nansana naye ng'akolera mu kibuga wakati nga yeeyiiya olunaku afuneyo 15,000 addeyo kwezi 5 kwafisa kwasasula renti kwafuna ekyokulya kwalabirira abantu we batyo beŋŋamba abantu abali eyo nga alina akadaala nga byekatunda sawa eno babiyimiriza abantu abali eyo nga bakolera mu katale mu lukale nga sawa eno babayimiriza abantu abali eyo nga bakola abadongo nga sinabatuukako kansoke malize bano kuba ate mmwe ngenda bayisa si bulungi naye ba MPs muyamba abantu ekyo mukiveeko abantu babalonda sebo president wa ghetto His Excellency Honorable Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu MP Kyadondo East please abantu obayambye otya abakulaga omukwano guno ogwentakira Babi Kyagulanyi abantu abakutekamu obwesigwa nti nno gwe first lady addako obayambye otya please muyamba abantu muddukirira abantu muve mukwekomoma muve mukwefuula nti nno nammwe mulumwamu temulina bye mulumwamu mwe muli bulungi gwe mugule masiki muzitwale mu bantu ndi munyivu nnyo mugule emmere mugitwale mu bantu abantu mbagule Sabuuni bamukozesa nnyo mukitegerekese bulungi kati notunulira abantu kati naye banna nze pulira n'obusungu kale njagenda omu ku omu president mwenyini president w'eggwanga gwe ng'omuntu nga toyimiridde mu kitu kya president gwe ng'omuntu kyogamba oli mwavu nnyo kwate ente zitundeko lwaku abantu bali bubi president abantu bali bubi yamba abantu president ddukirira abantu nze nkubuulidde nno Douglas Lwanga NBS TV after 5 otegese papo pate banga nebbanga nga abantu oyoola buyozi mu bivulu byo oyambyani
mujja gamba Senior'B nange ntegeka ebivulu nyambi ani okay nyinza okuba sina gwe nyambi naye ebivulu byange ebisinga buli kivulu kyentegeka mbangaddiza abantu abasajja batereka ebivulu bya mutwalo mitwalo 3 mitwalo 5 ebivulu byange bya 15 ate ng'endongo gye nsabula mu kivulu kye mba ntegese esinga nabali baba basasuza emitwalo 2-3 so endongo yange abantu bange mbamanyi kivula banvudde mbogerere Abategesi otegese bivulu abategese b'enkuuka banno bonna sente ze mutoleza mu bantu b'enkuuka muyifuneeko sente muyambe abantu muve mu bintu ebyo nze balamu yamba abantu kati banange ngenda kuba bannamadiini ba pastors kintu mukiveeko muyambe abantu endiga zammwe zisolozezza ebirabo n'ebirabo ebiweebwayo okwebaza okusiima okuzimba amakyaki ge muzimba agataggwa simanya contribution ya gundi simanya kino kiki simanya bannange mukwate ku ssente muddiza abantu endiga zammwe ziri bubi pastor Bujingo oyola sente ne sente kulanchawa oyola sente ne sente ku Independence Night enambole oyola sente ne sente ku services ezisigadde diza abantu pastor Bugembe osola sente zambaga Bugembe osonda ki diza ku bantu bo wakakola ekivulu wano kyali matalatibu nnyonnyo endiga ne zijja ne zisinza samwe bali bagita watya night eyo y'okuyita mu mwaka kwata ku sente diza abantu togenda kuddiza gwanga lyonna buli gwengamba okuddiza abantu omanya abantu bolina okuddiza togenda kuddiza gwanga lyonna nebaza nnyo Pastor Kayanja nalabeka ebifaananyi ku social media awo ng'oguze emiceere oguze emmere mu ngeri emu wendala okuyamba abantu simanyi bagenda kuyamba bawooba abantu babadde basabira mu kyakizo oba onfuna bulungi kati n'owulira pastor mukoddomi w'amaanyi ga mugongo kiki ekyalowooza kimu kyokka kufuna sente naye abantu b'ofunamu sente obayambi otya bw'okoze savisi okuŋŋanya ebikutiya n'ebikutiya bya sente esente oziteekawa bannange muveeyo muyambe abantu saagala na bantu saagala na kulaba muntu anyiza nze pastor ono kakande owawali kubbi ye bwayise walima wano omuceere abantu ngo baguza kilo 5 kwata kwezo sente diza gwe gundi mpulira bubinze mukwate muyambe abantu muyambire ddala abantu ono simanya Hamis simanya Hamu Towers Haruna kimanyani Hamu Towers Hamu Enterprises iyamba abantu nasiminya ekitongole ky'omusolo ekya URA kyavayo nekigamba nti kigenda tunula mu ngeri abantu gye badde guno omwezi gisonywa abantu badde batidde omusolo okwekanama naye ate bakubiriza gwe wena alina errors mu kusasula omusolo gwo abatambuza ebyamaguzi oba abalina services mu URA mugende musootinge ensonga zammwe enkadde kitegeeza nti bana abasonye kana akadde ne kaggwako okuddamu okutandika lujja kuba lutalo lwennyini buli muntu alina okukola ki okwebeereramu okitegedde ebitongole nga yutoda muyambye butya abantu bemutambuza abantu bemujjako ssente abasasula transport zammwe musente zemukuŋŋaanya muyambye mutya paka yiyo yabalema okuzimba nalabye olutalo njogedde ku paaka Zuwena mukyala wa Bebivulu namuyita bawe mukyala wa Bebivulu Zuwena yagenze nakwata ekifaananyi monitor kyeyakubye ekya paaka enkadde nga nkalu nakipositinga ku olweye n'agamba nti ndowooza KCCA mwandibadde mutwala mu kisago n'okuddaabiriza paaka enkadde kuba temuli bantu kati nakati bakyamuwa kyamuwaliriza n'okuddayo okukola positi endala nga defendinga positi yeeri naye bambi kibinyo abambi abavuma Zuwena mumuleke bambi buli omu alina endowooza ye ekyo kyetwatukkaanyaako buli omu alina endowooza ye which is very okay ntunuulira bano abantu abalubirira okwesembayo kuba pulezidenti Nobert Mao
oyambye otya abantu abakutadde mu bwesigwa buli mulundi goze wesimbawo ngo bakuwagira kiza besije obaka botuwa bulungi nnyo bali ddala naye ku ssente z'olina kwata ku bantu oyambe ku bantu b'ekasangati kale tojja kuyamba ggwanga lyonna mabirizi mwali mu Uganda kweri mabirizi bana vice president where are you bana vice president akola gundi vice president obuyinza bw'obukozesa ku ssente z'osasulwa ssebo kwata ku ssente yamba abantu muyamba abantu muve mu muzimu bino mbiri BBS telefayina muyamba abawagizi ababalaba TV yammwe NBS TV Kalisa Next Media muyamba abantu abalaba TV zammwe Bukedde Vision Media simanya Bukedde 1 Bukedde 2 Bukedde Radio embutikizi tekako na Abani TV tekako Next Radio gwe gundi tekako bajita batya XFM Radio City Radio Simba Agasekalala muyamba abantu Super Sematimba wagamba mu Uganda si wamwe Los Angeles kiti awaddayo yamba abantu abawuliza Super FM muyamba abantu banange muyamba abantu abayimbi abakoze sente Rema namakula kati banaye Rema oyo Dr. Hamis akola mulimu ki ajanja ki bandi tulaze mukwate mufuke example Rema mufuke example mujanja abantu mubawa abantu ebintu byokweyambisa babawagidde nnyo nnyo please omuntu gwenda beka ayamba edikenzo yabadde ayamba all the time sinalaba Rema nga ayamba t-shirt za timu ye abawagizi be abali mu die hard ye bazitunda emitwalo 3.5 abantu abawagidde obaddiza ki nananga Rema mama malu gamba bawo Hamuza muyamba abantu inza yogera nze Dj.Senior'B muyamba abantu muve mpalapase kibi nnyo kyemukola okwetulako bwetuzinga mulaba abantu balajjana tebalina byakulya tebalina byakozesa abantu tebalina ssente kadde kabasanze bubi yesi namwe tekabasanze bulungi muyamba abantu Sindi wakava mu kivulu wajjuza cricket oval Sindi sagala kunnumya mutwe wajjuza cricket oval wano nga toyagala na muntu akugamba continent wafunye sente kati kwata ku sente diza abantu wasirikiddewa wachegene nti bijja kutama ekitongole kya CAA ekyebintambula by'ennyonyi abantu bemutambuza abasabaze mutambuza nga kati bakyatambula mubayambye butya mukwata ebitundu by'abantu abali obubi mukole eki mubadizeeko bannange muddize ku bantu webale nnyo ssebo kasuku kukuwaza bbanga okuba nti nawe wevuddeyo n'oyogera ku bantu abalina okuyamba bannaabwe tuwadde tulaba abayimbi abali mu NRM nga muvaayo muyola ebisawo mukuta ebisawo baba wa milioni meka mukwateko ezo ssente mugulire abantu be mubeeramu ebintu babe bulungi coronavirus kirwadde kibi webukeredde nabadde nsoma ekiwandiiko Bebivulu kyeyatadde ku Facebook ye ng'alaga nti nno akabadi China ye yakatandika ng'eyagala kukwata America mu byenfuna byayo bwete gifufugaze era nga kireka akabadi right now kakoze era wetwogerera China eyinza kubeeraga nti eddagala eririna ate ensi endala ezifuula zi superpower tezinafuna ddagala kiwandiiko kiwanvu nnyo bwenabanfunye time nja kukifuna nkibasomeremukko then n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni yavuddeyo naye n'awandika ekigambo ku mutimbagano gwa Facebook n'agamba nti mawulire malungi newankubadde obudde bukyali nnyo okulangirira nti embeera nnungi naye ekiriwo kyokka kiraga nti embeera ejja kuba nnungi n'abasuubiza nti abantu abakwatibwa ne bateekebwayo okwekebejjebwa bannaku bo bokka be basangibwa nga bali positive abasigadde bonna bali negative ate kubali abasooka okukwatibwa okusangibwa positive mu kusooka
abamu kubo bagenze badde engulu nga kiraga nti ne cases zibadde tezinaba kulaga akabonero nti zijja kweyongera. Yes, President webale gumya abantu era webale kubanga otu update zezo bantu okweyongera nti at least tuddamu kubanga nti obulamu tubuza mu nteeko okusinga tubadde nga tuli mu panic ey'amannyo. Ekibuga Ntebe kiri mu kutya olw'okuba nti yeterekere ekkulu erya coronavirus. Ntegeeza ki nti yeterekere ekkulu eryabo abalwadde abakakasibwa okuba nti balina obulwadde era bajjanjibibwa wali mu grade B mu Ntebe town. Nabadde njogera n'okwamu ku mukwano gwange nandaga nti yaliko mu grade B awo ng'agenze kutwala mukyala we kumuzaaza naye yamuddusayo emisinde nga atidde olw'okuba nti tomanya, you never know, eddwaliro lyerimu lye bajjanjabiramu aba coronavirus ne baba bali mu wingi ya njawulo tosobola kuba mumativu naye nga kirungi nnyo nti balina bajjanjabirwa era President agambye nti embeera tekyeraliikiriza newankubadde atukubiriza okusigala nga tuli wamu, stay at home. Nadde mbasuubiza obawaayo kamix ako abayumeme tebannaba kutuba bulungi okuba nti bansobozesa okuba nti nkateekateeka mu mbeera entuufu musobole okukafuna naye anytime soon mujja kuba mufuna kamix ako ku Mixcloud yange. Agenda ku Mixcloud searching Mixcloud Dj.Senior'B 1 as in number 1 as in a number Dj.Senior'B ngo kigase ne number 1. Ojja kuba mufuna bulungi nnyo ufune mix enkadde ziriyo obe nga weeyagala. Nze Dj.Senior'B Dalumikizaali Mayigga Mugongo yali ku kamera. Teweerabira bannange mubeere ewaka. Bwe bagamba okubeera ewaka tebagamba ate ebyo nja kubiddira naye twekuume tunyiikire okunaaba engalo. Abasobola okafodinga enniimu muzikozesa enniimu muzinywe enniimu bagamba ziboostinga vitamin C mu mubiri gwo ate nga vitamin C y'emu kwe yakakasibwa okuba nti yesobola okulwanyisa ekirwadde kya coronavirus singa kiba kikuyingidde mu mubiri gwo. Mwebale nnyo mwebale okulaba. Teweerabira okusubscribinga, teweerabira okusharinga link eyo giweerezeeko munno wonna waali abe nga asobola okulaba. Mayigga Mugongo weebale nnyo.